Ampuliriza enkya ya leero amawulire agaguddewo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bw'etyo ennyonyi elemeredde omugoba waayo oba abeera mugoba ye pilot elemeredde pilot waayo bw'etyo n'ebeera nga yeesolosa nedda wansi. Wabula kigambibwa nti ennyonyi eno ebadde Airbus 330 ebadde eva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe International Airport. Eno ng'ebadde eyolekedde eggwanga lya Turkey mu kibuga ekimanyiddwa nga Istanbul. Wabula eno bw'esimbudde wansi bw'etyo n'erabika ng'eyolekera obwengula. Ate omugoba waayo mu kutuuka mu bwengula bw'atyo n'ajja asisinkana ebinyonyi, n'asisinkana enkumuliitu y'ebinyonyi. Kale ono bw'asisinkanye enkumuliitu y'ebinyonyi bwe bityo ne birabika nga bimulemesa okubeera nga afuna focus entuufu. Era bwe bityo ebinyonyi bino bitandise okubeera nga bitomera ennyonyi. Jjukira ennyonyi kye kimu ku bidduka ebisinga okuba n'ebbaati erigonda. Ebbaati ly'ennyonyi liringa kaveera. Ennyonyi eyo gy'olaba mu bbanga ku sipiidi gy'eba eriko bw'etomeratomera ebinyonyi bisobola okubeera nga bigiyuzaayuza. Kati ekiva mu kuyulika oba ebbaati lino bwe liyulika, empewo esobola okubeera nga eyingira mu nnyonyi. Kati empewo bw'eyingira mu nnyonyi, kino kisobola okubeera nga kireetera ennyonyi okubeera nga eremererwa. Olw'empewo eyo ebeera ennyingi nga egiyingiddemu, so nga ate ennyonyi eyina okubeera nga yonna nzigale nga tewali kawewo na kamu kagiyingiramu bw'eba ng'eri mu bwengula. Kyova olaba nti amadirisa g'ennyonyi tosobola kuliggula ng'eri waggulu. Tokkirizibwa kuggula luggi ng'ennyonyi eri mu bbanga. Otegeera? So ebbaati ly'ennyonyi lya luwewere nnyo, liringa almost kaveera. Kyova olaba nga ebinyonyi obunyonyi bisobola okuleetera ennyonyi eno okubeera ng'ekola accident oba bisobola okubeera nga bijjuza, kubanga ennyonyi nnyingi nnyo ze tulabye nga ziyuliseyulise ne zifundikira nga zikoze accident oba nga zigudde olw'ebinyonyi nga bitomeregana n'ennyonyi. Twali tulabyeko incidence emu ebinyonyi we byetuumira ne bikuba ennyonyi ekigwo, era bw'etyo n'eremesebwa okubeera nga yeeyongera. Kale nno ebinyonyi bino bisobola okubeera nga biyingira mu yingini oba oliawo maaso eyo yingini esobola okubeera nga yeesiba n'eremerera okukola emirimu gyayo emituufu. So y'ensonga pilot awaliriziddwa okubeera nga akakibwa ennyonyi eno ate okugizza ku kisaawe wansi ku ttaka. Era kigambibwa nti tewali muntu n'omu alumiziddwa, wabula ng'emitima bonna gye babadde ku mutwe ng'eyabulira ow'olugambo. Kigambibwa nti ebinyonyi bibadde biyitirivu nnyo 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 ebisazeeko ennyonyi eno wali Entebbe ku kisaawe. Ennyonyi eno bw'etyo nedda wansi ebadde yolekedde eggwanga erya Turkey. Era kigambibwa nti enteekateeka zigenda kubeera nga ziddamu okubeera nga zikolebwa, abantu bano basobole okubeera nga bafunirwa ennyonyi endala, oba oliawo basobole okubeera nga beeyongerayo. Oba si kyekyo, ennyonyi eno egenda kubeera nga esooka etereezebwe okumala essaawa entono ennyo, ate oluvannyuma nga n'ebbanga bwe libeera cleared, ennyonyi eno esobole okubeera nga yeeyongerayo. Omanyi ennyonyi kye kintu ekizibu ennyo ennyo ennyo. Teringa mmotoka nti weeyagalira ejja kuyimira. In fact mu transport ennyonyi yesinga okubeera nga nkambwe ennyo mu bintu ebisaabaza abantu, kubanga bw'ebanga eremeredde mu bbanga ekiddirira kubeera kugwa, ekiddirira kibeera kigwo. So ennyonyi okugenda mu bbanga erina okubeera nga bagikakasizza nti buli kimu kikola bulungi nnyo 100%. Kyova olaba nti ne pilot ebiseera ebisinga ow'ennyonyi tabeera omu, abeerako abayambi, nti nkeesa afunye obuzibu bwonna oba afunye ataaka yonna, avaayo buvi oba bamuggyayo bujja, omulala n'atuulamu. Tebiringa bw'olaba ebya baasi nti driver asimbula n'agenda ng'alimu omu, baasi bwe beefunye oba buzibu oba driver afunye buzibu n'apaakinga wali oba ne bamujjanjaba oba ne bakola ki. Ekyennyonyi walina okubeerawo standby pilot. Otegedde nga ono pilot walemererwa wonna, omulala ayingirawo buyingizi n'asobola okubeera nga ennyonyi agidda mu mitambo. Kale nno ensonga ebaddewo olunaku olwaleero yeeyo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe
baganda baffe ne bannyinaffe bonna bavuddemu nga balamu, era ennyonyi eno tekutte yadde nti ekwate omuliro oba yekkatewo nnyo nti wabeewo omuntu alumizibwa, naye kasita omugoba waayo alabye nga ebinyonyi bifuuse ebinyonyi mu bbanga, bw'atyo n'asalawo ennyonyi eno n'agiwummuza wansi basobole okubeera nga batereeza embeera n'okubeera nga balaba ebyo ebiyingiddeko mu nnyonyi munda oba ebigitomedde, kubanga bwe biyingiddemu ebitomedde. Kati mu kubitomera tomanya esobola okufunamu damage yonna, mechanical fault yonna, otegedde. So oba mu biwawaatiro by'ennyonyi oba mu yingini oba ewalala wonna oba mu mipiira, kubanga n'ennyonyi ebeera n'emipiira, kubanga bwe bayisumbula bweti emipiira gyo giba gikyali wansi, emala kuteerera mu bbanga emipiira gino egiddayo munda. Kale nno mukwano gwange mpuliriza bwe gati amawulire agava ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ge gaakagwawo, naye nga Mukama ayambye abantu bonna bavuddemu nga balamu. This is AKTV, olutimbe gaggadde, kumanyira ensonga zo zonna. Nze AK Master mabega w'olutimbe okubeera nga nkwanjulira buli kimu. I sign out for now. Peace.